Roman Limited Bano abakolera Better Wine omuli ebika ebya Golden Wine, Special Wine, Hibiscus Wine. Kakati nno bakutuusaako Hibiscus Juice. Ye juice akoleddwa okuyambamu abalina pressure, sukali, abaagala okusala embuto n'amasavu, okunaaza obukyafu mu mubiri, wamu n'abo abalina abaana abalwalalwala. Ky'olina okukola kati, abaana bo bawe Hibiscus Juice. Naawe yandyetaaza okwongera obutafaali bw'abasirikale mu mubiri, weeyunire Hibiscus Juice. Hibiscus Juice musange mu supermarkets n'amaduuka gonna mu ggwanga. Gw'omusuubuzi naawe amwetaaze, genda ku Roman Limited. Mwena mali muntu manya nga tubeera wali wandegeya moyo petrol station yakati twavaawo ne tugenda mu maka gaffe ekira na mugongo factory weeri wetubi parkingira nama office wegali. Hibiscus Juice ali mu mills 5 n'ebisatu. Okumanya ebisingawo kuba essimu 0772506555 oba 0704161398. Nywanga Hibiscus Juice ku lw'obulungi bw'omubiri gwo. Agenda navuga obwato nazeno nabuzeri. Agenda navuga obwato nazeno nabuzeri. Wabala okuba ng'okyekumidde ku Star TV munyenye y'eggwanga. Amanya enze Babi Rashida kuramu nange Nantanda Najwa. Tuli wano Matugga town nga twolekera ku Kyaddondo SS okubeera nga tubatusako MDD. Gwe naali eyo andaba oba omuzadde mwakikolanga mutya nga mukyali ku ssomero. Mwazinanga mutya. Tewelabira mpozi ababela Hibiscus Juice be batuteekamu ensimbi. Owulira tolina maanyi bulungi, omusaayi gwe gukuwedde mu mubiri, beera nga weetuusako kabela Hibiscus Juice. Wabula essaawa zino njagala mbeere nga nkutwala ku Kyaddondo Secondary School, naawe olabire ddala abaana ebitone baabyolesezza batya. Eŋŋoma z'abadde eri pampata 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 pa. Ejikaza bana mwene baleka munjuze kuba kunonya mane bwe kuba kugumira mbale bisako nfuna binene mbere tata kale nandigambye kwefunye mukanchakale bwe mbalowooza ningambe ekyo kanchite lwe mmanyo mukwano kwa tata kolwo yabingamba kaba nakoza kagati nakampa ngateye nowakabazalusa wagira tate namwenya naserikira nga tewe yesoza najjamu esati nambika nasigalirawo mumpewe kunta bagumira bingi basirikira bingi n'ababo bafiira mu maanyi eyise zirondi n'obugubi bungi embeera gisigagala nti tata wange omulungi nze kwagala nga ndi kwagala pakapaka bibera bingi bingi kwa tata byayitamu naye tako wabuzinga kata yetembere kanda tata achiri alye
Gambola
Amanya go gwani? Amanya gange nza Awoli Juliet. Gwani? Awoli Juliet. Oli wa house ki? Ndi wa Lumumba House. Lumumba House. Owulidde otya ng'oli ku stage? Kale mpulidde ekintu ng'ekitali kya bulijjo naye era nga mbadde musanyufu. Obadde okiwulira muli munda nga ddala muli kusamira? Mbadde mkiwulira muli kuba ebintu ebyo bwe bityo mbyagala nnyo butima gwange mbyagala nnyo. Kakati mu trainingidde ebbanga ki? Trainingidde wiiki ng'emu obikwata ebigambo. Ogambye obyagala nnyo muli basamize? Amaka genvaamu ga busiraamu tetuli basamize. Kale obintu by'oyimbye mubikwatidde mbaga? Nabikwatidde nga wiiki emu. Wiiki emu? Nga mukwata obwongo bwebwo. Oli mu class ki? Ndi mu S2. Senior 2? Nziza. Naffe toyanza otushaza. Amanya go gwani? Amanya nze Luyimbazi Louis Derrick. Gwani? Luyimbazi Louis Derrick. Oli mu class ki? Ndi mu form 6. 6. Oli wa house ki? Lumumba as usual. Lumumba. Owulidde otya ng'oli ku stage? Nze nga nze omuntu nimirwa nnyo okuperforminga ku audience enene. Naye engeri gy'oyimbye ejjembe ddala sikutegedde. Kale nfiiringa muli. Kifiiringa muli nga mperforminga. Mba njagala mpafectinga buli kintu kye nkutteko. Wali olabyeko abantu amayembe ge bakutte? Bankolimba. Onimbye. Ebintu bino obitrainingidde ebbanga ki kuba obikoze so perfect? Nnaku nno ziri bbiri zokka kubanga nze nazze leero lwa Sande najja Lwakutaano. Najja Lwakutaano okubeeyungamu nga house nga nti nso kifiiringa nga ndaba nze nyizo kibazanyira obulungi. Trainingidde ennaku bbiri n'okikola bw'otyo. Bannange omwana mumuwulidde tweyanze. Kale twagala nnyo naffe Star TV emunyenye y'eggwanga. Nkrumah we Mayi aya Omusayi gw'ensolo mwegulyeero olaba yeeyisa ng'ensolo
Nkuruma oye. Amanya go gwani? Nze Nsubuga Bushra. Nsubuga Bushra, oli mu class? Ni mu senior 5. Ni mu senior 5. Kati mumayiminza akayimba ka David Lutalo. Naye ate oli mwana muwala. Mu house temuli balenzi lwaki gwe asukulumye ku balala? Anti kino kiba kitone na kwagala. Akayimba nali mpulira nga nkasobolera nga nkagala nentekamu amaanyi mangi n'enkikolo singa abalenzi abali mu house. Kubanga nali mpulira muli nkyagala ate era nga nkisobola. Ng'era njagala tukyuse kuba ebisiyaga bibadde bisusse mu ggwanga. Weewaawo omwana mumuwulidde. Wona okula ogenda kukola ki? Ngenda kukola accounting kuba nkola MEG/ICT. Era nga nsuubira negomba okukolako mu banka, if not that nsaba nkole business administration. Naye nga tofaanana myaka gyo banaakuwa emirimu? Ekintu tekiriiko myaka, it's all about passion. Kwagala engeri gy'oyagalamu ekintu kyo. Kitegeera toyinza kunyooma lwa myaka ate ng'omusajja omukulu oba omukazi omukulu takisobola ng'ate nze nkirina mu bwongo era nga nkyagala. N'engeri nti bali abalenzi balemereddwa okukola ate nze n'enkikola. Mpulira muli ate nga nkikubye. Tweyanziza. Amanya go gwani? Erinnya eryange nze Nakigozi Sharon. Mulimba lwa Lutalo ozannye ngaani? Nze nkoze nga waitress mu bbaala. Ba waitress be bakola ki? Ba waitress be bayambako okuweereza abakasitomazi ababaze mu bbaala, ebyokunywa, ebyokulya n'ebintu ebirala ng'ebyo. Kati Sharon, oli mu class ki era waki wasalawo okukola eyo party? Nze ndi mu senior 5 era nkola HDK/ICT. Mu house yange nasobola okukola eyo party because I had love for it and I had the capability to do it. Sooka otumire kube wamwe Sharon. Tumirako mama wange omulungi omukyala Nabateroga Amira ne dadi wange omwami Mr. Rufungura Imran ne bazadde bange abalala omuli mwami Rwama Christopher n'omukyala Namazi Justine. Bonna gye bali mbaagala nnyo love you. Weewaawo abazadde ba Sharon kati subira obaka bujja batuukako. Tweyanziza. Nange tweyanziza. Tugivaamu baaba. Oh, Sarongo! Oh, Misanto! How are you? I'm fine. How are you? I'm good, my brother. It has been a long time. It means you have called me here for. Mr. Mato, it is good you have come. Today, there is a party here.
My eldest son, Anthony. Aleta mchala we, tumulabeko. Oh, that's good. I'm gonna send you. And good enough, I'm so sorry. Papa kade tumulabeko. Mr. Matugga, that is why. Kwagala nnyo. Nzekimanya. Era gogo nasoso kuyita. Watu tufune tutulira. Munavumba nyama. Nyama wali. Munavumba. Nyonyo. Togwa. Hi, Daddy. Oh, my beloved daughter. How are you? Hi, Daddy. I'm fine. Fine. Daddy got selfie. Daddy don't smile, Bambia. Daddy, do you know I have a date? A date? Yeah. Today? Of course. But we have a party here. I won't make it. I'll come tomorrow. No problem, my daughter. Okay. Bye, Daddy. Bye. Hi, Uncle Mazo. Bamkulu Matugga. Church. Salon. Eh? This is the way I raising up children. Atawatia. You are dressing code. She can with properly. Salon, come here, you. Salon. No. Excuse me. Salon. Wanji. Chachi Salon. XT. Oh, mwana yakavano ngata ina pisa yadda. Lwaki? Omanchako. Ochimanyi? Kanchi kubulira sebo. Ochimanyi abadde atomedde wali sebo ng'afuluma. Ani owange? Oyo yakava wano. Temuze wano to teach me how to head my family. Just organize yourselves for the party. Abana mbaleke. Guno mulembe mulala. Sibya biri ebyamu ebyedda. Kiyinza okutuntwa Nambi. Sega wabana. What? Bawo yogera woki. What? I don't know even what to do. Kuwa salon. As refused to take any of our advice. Alright. Owaye. Elbe tubireke. Dodo okulya ku nyama. Enyama. Tozi tulyaka nyama. Mwana tuwe kutamuka. Kutya nyama. Tubireke. Teresa. Oh, Senga. What? Mwatusaida. Twatusaida wetu ni wano. Sibanyibya msiwalero. Yenza msiwalero. Toma ndi bikolonga. Tebo kulika amakubo. Enyama ebisombye yo, Choka bannange. Mwagaleja abannamu. Naye jammwe jaddu. Leka nawe. Senga. Anti akanyama. Kutegeera. Okasombye. Abalese. Salanga. Wanji. I have to do this for you. Good news. Mommy. Seriously. I got a opportunity. Susie. Chilonga chamani, si chilabanga. DJ, sumurula. Obadde kimanyi tajana fianza we. Mukwate sifa. Omulenzi aleeta omukyala n'omuwala aleeta omulenzi. Kino nga sikiranga. Katonda nga njagala nnyo. Kute, sumurula. So we can help organize the place. Nacho chirungi abagenyi mwalesewa. Daddy, don't worry. Abagenyi tubalese hotel. We'll get in some refreshment. But we shall call them later. Okay, let's go. Nacho chirungi nyo. Awala wakunonya
alayamula ndiro mukwano gwomunsi unange byebyo byesuza alalyalalyalali onkuba ngezezaako okwegumya naye bigani gano kayimbe lwa mukwano kwagala ebirungi amalungi wagala nnyo kale wetali oliwakabi nnyo kale byekole wawula onyumisa obulamu byekolebwe anti nemmala nkulaba mamaze sente noleeta laifu nekyuka kyokwata kyenkwata loola notoola muwomyanze muno njagala omalirenga mu banno muwomyanze muno wasingayo okukwagala muno omya bangi mbalaba naye era kwaliko abafumbi mwebereremu gwamami bato ali bulala bannaaya Now, ladies and gentlemen, Kasabe, now, ladies and gentlemen, you are most welcome at this wonderful occasion. Where Salongo, son and daughter are going to show us their spouse. Now, at this time, let me welcome Salongo and Nalongo. Banyunimu, Baje, Baba Munju. Without wasting time, Kasabe, Mr. Anthony and Susie to come out of the house. And at this time, let me welcome our main visitors. Without wasting time, may I ask our Reverend to give us an opening prayer? Tu sabe? Katonda mulungi? Ekiseera kyonna?
Our Father, Amina. Thank you so much, Reverend. Now, ladies and gentlemen, Kasabe, Abaana bano, buli omu atwangirire munne amuleete wano. Engalo banne, engalo. Don't sleep, wake up. Kadaya morning, kadaya morning. Wake up, kadaya morning, kadaya morning. Wake up, get up, go get the mola. Wake up, bonito kala, kala kuya. Don't walk, you don't try. You supposed to be try. Kill him, come become the same man. Jacob! Abai! We Anton! Esi musajja muno. Na Suzy, bayo. Esi mukazi muno. Hey, Daddy! At your waist. That's over. My one and only. Mama. Dad, you mean you don't have eyes? This is my sweet man. That's over. The one I love. Ya bata mumujukuru wanza mama na wengabi. Yakatera nyama ndege. Wemuba mumanyiza ekitamu mukwatemu ebyemmwe byonna muvire. Mama. You well know it properly. There in America, I've spent many years, and this is how we do things. She's my one and only love. Kale n'owulira ng'akuja nsanyusa n'okunnyuka. Salongo ndawademu omuntu yenna nze embeera yange yiino bandere banyama n'omuceere ngenda ddiira ewange. Sirika! I'm counting 1, 2, 3. Namuvuda, namuwulira. Abazadde, abasomesa na gavumenti twagattire wamu tuwulirire abaana baffe twawala ebikola nga bino mu masomero mu ggwanga lyaffe twawala ebikola ebifaanana nga bino. Manya go gwani? Amanya Kayiba Cedric, ndi mulangira. Oli mu class? Ndi mu senior 6 arts. Senior 6. Okoze ngani mu player mu? Nzanye nga Salongo era yabadde taata w'abaana bange abasatu, Anthony, Annie ne Suzy. Anthony, Anne ne Suzy. Kakati kikwesiza kitya ng'abaana baleese omuwala ng'aleese muwala munne n'omusajja ng'aleese musajja munne? According to the situation we have in Uganda, homosexuality is trying to protrude through our society, which we don't want. Of course, nze ng'omuzadde kirina kunjisa bubi, kirina okuntabula ne kinconfusinga. So era mpulidde bubi nga omulabye we actize ku stage mbadde ntabuddwa sikirabanga kuba mbadde sikisuubira batabani bange ne bawala bange mbaweeredde basomye bagenze America ate bakomezaawo emize bwegiti ewaka. Kati muli owulidde otya ng'oli ku stage owulidde nga ddala kyemukoze kivuddeyo? Mpulidde kyetukoze kivuddeyo era nga ne message tugisindise wabweru. Nsuubira nti etuuse mu bantu message? Nsuubira nti etuuse mu bantu naddala abazadde okubulira abaana baabwe okuva ku bintu nga bino eby'obusiyazi bireme kuyingira mu society yaffe kuba ffe nga Abannayuganda oba Abafirika tetukikkiriza ekyo. Kakati w'okula oyagala kubeera ki? Wenkula personally njagala kubeera mulamuzi. A judge. I want to take the low course, but I have other talents like acting. I participate in MDD, and I also no kuyimba na kunyimba. I also have sports. Kale kati osinga kwagala sport ogambye oyagala mupiira kusinga. Wagira timu ki? Mpagira timu Arsenal Enjovu lwakuba yavaayo ku mutina era gye mpagira era tusuubira okuddayo. Kale soko otumire kubeewamu. Okusingira ddala ntumira kitange omukulu Kayiba Dennis azaalwa
omwami Kingula Donozio wali emanyama kalisizo nentumira ne mama wange Naziri Pamela nentumira ne baganda bange bato bange ne bakulu bange waliwo Excite then Nambi Debola then bato bange abanzirako Nambe Elizabeth Kaiba Noela Nasuna. Weewaawo omwana mumuwulidde abazadde ndooza message mugifunye mugezeeko okulanga mulwanisa ebisiyaga mu baana bammwe tweyanziza kale nyawo amannya go gwani? Amanya gange nze Namakula Leila. Oli mu class ki? Ndi mu senior 6 arts. Senior 6 arts. Kati obadde okolanga ani mu kule? Mbadde nkolanga Nalongo abaana bagenda ebweru. Suzi ne Anthony. Wamu ne Saalongo bawange. Kati gwe kikuyisiza kitya gwe nga mama w'abo abaana okuba nti bagenda ebweru ne bakomawo n'ogwo omuze omubi? Nabasanyukira ogenda ebweru kubeera omuzadde naayagaliza omwana we obulamu obulungi naye ate ekyankubye wala ennyo abaana bange bagenze ebweru ate ne bayiga emize egitali gya bulijjo ekikyamu kubanga twali tukoma we bali badda twali tumanyi nti bakomyewo baleesa abaagalwa buli kimu kiri bulungi ate twagenda olaba nga baleesa abaagala nga bali mu sekisi y'emu kati naffe ne bitusobera. Weewaawo Nalongo tukitegedde abaana baleese baana nga bakikula kyekimu era nekikuyisa bubi nnyo n'obagoba neggwe muli olooza ki ekyandinza okugaana abo abaana ababiri ab'ekikula ekimu okufumbirigana? Nze nga maama mba sisobola kikiriza lwa nsonga abaana baffe tubakuza mu ngeri nti oyina nga nange we nabazaala we balina okukola ki batwetere ki abazzukulu kati we mulaba ng'aleese munnaawe just mukama watujjulira ne tuva mu bulamu bw'ensi eno anaani abasikira munne nga tetulina bazzukulu ng'omwana ayagala mulenzi munne n'omwana ng'ayagala muwala munne ate n'okuba munne mu bantu ab'oku kyalo tuba tuswala abaana bagenda ebweru abantu bakimanya ne bamanya nti weewaawo ate baba bakomyewo nga bafunye abantu nga baana banne nga bwe omusajja ayagala musajja munne n'omukazi ayagala musajja munne tuba tuswazibwa. Weewaawo kati mbadde nsaba otumireko ku beewammwe. Ntumira mama wange Ani Mungoma, ntumira ne tata wange Katende Hakim ne baganda be bonna n'abasigadde abafirire mbaagala nnyo bambi. Weewaawo abazadde b'omwana ono mukiwulidde mugezeeko okulanga mulwanisa emize emibi egyo egy'ebisiyaga mu ggwanga lyaffe tweyanziza kale. And you? I'm sorry. Why should I forgive you? I forgot my game, Mr. Book. That's why I'm here, Master. Are you sure I'm telling the truth? Wallahi, Master. Are you sure I'm telling the truth? I'm not convinced. I am not convinced. Go to my office and make a statement. Go! No. Sumi! Yes, Master. Mr. Please. Can I talk about what I did? Bawo nawe. Bade ne kambo zam. Bade bakututegera. Basta joga mato kyankubye. Basta kyankubye. Tugende. Kale basta. Tusenyi wokono nawe. Baizi banange. Naye Masitangolo. Ujja kugamba. Kale katugende. Kale Master. Omwana ono. Yes, Master. Be a good boy. Thank you, Master. And I'll give you all the money, okay? Okay, Master. Go. Hey, shoot. Do not tell anyone about the money, okay? Yes, Master. Go. Go.
was telling you, Subi is one of the warden's girlfriends. Hey, you might be right. He found Talema inside the dormitory and gave him serious. And he forgave Ani, and you know, smile, Subi. Yet we are both in a wrong. But what do you think? Goroza, Ababili, obvious now they were having a good time, but they were in picture. But it's so cool. What makes you so sure that this guy is a homosexual? Juma, no one now all walk together where we see you have what their discussions. And you have seen the wardens giving Subi some money. By the way, he even used to make love advances on Tom. At Tom we are gonna get tiger. Mukolabi no Subi Abadamu Kola. Reported a fake case on Tom, and the Tom was expelled. True. Tom was expelled for no clear reason. By the way, Sagamba, but didn't know later we did. What you at the evening of the senior 6 prom last year. The warden drank a lot of wine. Nata mi that your Nechiganga ira. Nechivako. Then at around midnight, as I was coming out of the toilet, and suddenly this guy is a real gay. Yes. It is like no. It is even said that this guy is on a mission of recruiting young boys into the satanic act. You might be right. The guy always has a lot of money that he easily dishes out to his so-called friends. Olimba nawe. But why don't they arrest him? Sonko! That is very hard because there is no evidence. There is no evidence. Even the boys he uses cannot report him. You know what? I am going to report the matter to the HM. Banange! Guys, what's wrong? The warden. He's a very good teacher. Is that the issue? No. It's like this. The warden found Talema inside the dormitory and gave him seriously. So being Talema's friend, you might got annoyed. Oh, is that the issue? Oh, is that the issue? Yeah. Let me warn you guys. Never bother to report the warden to the head teacher. Those two like each other, like honey and bees. Even here, they come from the same village. That's correct. Let me see the warden. No, it's not easy. I think he has a lesson. Okay. It's class time. We are just here to pick our art books. Okay. Yes. Ken is the dumb father of our dormitory. What they need. What was the other service of in and Nakunawe? Took a holiday on Twitter.
Somebody said that, yeah? Somebody said that. Juma is among the warden's team. Babylon, Tomayanga, Gabari Mukwepi, Chovitegeda. You might be right. He even called me during the holidays. And he asked me to visit him. Hey, Olimba. This guy used to give me a lot of money. I Olimba. He nakula ne 13 nawe. He called me at the battery refuge. Hey, can't say can't break it that way. That's nice. Akaberenge kano oyino mululu nawe yakwompola pola kale Guys, what's wrong with you? You're not guns, eh? You're not guns, eh? What is this? You eat like orphans. Hey, Kenny, these people eat like orphans. I mean, those things going to break your teeth. Anyways, it's not your fault to be broke. Let's share. You know, be like, hey, what do you want But guys, have a permanent solution to being broke. And what's that? Just join us. You want us to be like you too? Who make love with the fellow men? What? Look, our thing is cool and gives us a lot of money. We don't want to. Hey! If you are here to cast chaos, I beg you, take your eats. Get it out. We are not going to copy your rotten act simply because of money. Hey! What's making up that way? It's nothing, madam. What are you still doing here? Break time is over. Go to class. Why are you here? Madam, they've just been here to tell you, but we have a big problem inside our school to English. We have a big problem inside our school, which is big, yeah? Big. Tell me whatever it is. Madam, we need somewhere private. But we are alone. Tell me whatever it is, I'll solve it. Madam, have you ever heard of homosexuals? Homosexuals? Homosexuals, yes. What about them? We have them inside our school. We see a Gabini Musome. Go! Come again? Homosexuals in our school. Sonko! You have said we have homosexuals inside our school? Yes, madam. No. Madam, and there are big people inside our school. One of them is Mr. Madam, sorry to keep you waiting. You know, I was having a serious meeting with the HM there, but I overheard this noise at the dormitory side. What was going on? Madam, see you. I'm going to come back later. Make sure you see me after classes. Yes. Wait then. Yes? Have you heard that we have homosexuals inside our school again? Homosexuals? Here? Homosexuals inside our school. Madam, ever since we expelled Tom last year, these cases have been missing. It's what I also thought, but I'm reliably informed that the ring leaders are one of the big men in this school. Can you imagine? Have they told you of any names? No. What then? What? You look so worried. Madam, you know, as the warden, I'm directly concerned about each and everything that happens here. Huh. There is no smoke without fire. But we must not take this issue lightly. Yes. By the way, as the warden, I'm going to spearhead this search. And whoever will be caught will have to leave the school.
Alright, sorry. Get me my economics mark sheet. Okay, ma'am. Ebisiyaga mu ssomero Madam Grace yabijiibwa. Sonko ateeka okuba nga yabimugambye. Musanze amupoloota. Sonko olowooza so tusobola? Fenga tulina netiwaka nnene, tulina ssente, buli atoligyemu tumusobola, tumusaanizaawo. Sonko, are you not just dreaming? Kale weewaawo ebiwomba biggwa byokya njagala puroguramu yaffe tubeere nga tugiwunzikira wano. Ebyo byenkulazeeko bye bitono mu ebyo byaliwo ku Kyaddondo SS mu MDD yaabwe. Mpozzi obuteerabira nti ababbela hibiscus juice be bateekamu ensimbi. Wano wennyini we tujja okutandikira wiiki ejja. Nsigadde nze Babyo Rashida kura munnange Nantanda Najwa mwelaba. Roman Limited Bano Abaana Better Wine omuli ebika ebya Golden Wine, Special Wine, Hibiscus Wine. Kakati nno bakutuusaako Hibiscus Juice. Ye juice akoleddwa okuyambamu abalina pressure, sukaali, abaagala okusala embuto n'amasavu, okunaaza obukyafu mu mubiri, wamu n'abo abalina abaana abalwalalwala. Ky'olina okukola kati abaana bo bawe Hibiscus Juice. Naawe yandyetaaza okwongera obutafaali bw'abasirikale mu mubiri, weeyunire Hibiscus Juice. Hibiscus Juice musange mu supermarkets n'amaduuka gonna mu ggwanga. Gw'omusuubuzi naawe mwetaaze genda ku Roman Limited. Mwena mwali mutumanye nga tubeera wali Wandegeya Moyo Petrol Station naye kati twavaawo ne tugenda mu maka gaffe ekira na mugongo factory weeri we tubipakingira n'ama office wegali. Hibiscus Juice ali mu mills 5 n'ebisatu. Okumanya ebisingawo kuba essimu 0772506555 oba 0704161398. Nywanga Hibiscus Juice ku lw'obulungi bw'omubiri gwo.